Andre, manya je tubonge. I've seen some tunes there. Akugeza kaimba ka tubonge DJ Bash or kaimba ka Eddie Kenzo. I'm talking about the tunes ezirimu enyimba za like bas celebrities. Yeah. Of course video Eddie Kenzo out. Basemye cause it's already out. Buli omu ali mwetuli buli omu ali Bashi mwali mwendi buli omu ali. Annington mwali basemye cause bonna mwebali. Yeah, Chiki Bombe ya Reviction of course aina concert. Aina concert nga 10 ngambeka 13 I think. Agenda kubere wawe no side ze rubaga wanse agenda okubera Kosovo agenda okubera je yakulira another second concert of his, yeah, the brother there. We are Fuse Live growing a MC one DJ Bash and the ones and twos. We back again for your best weekend as usual, you know. Best show for Saturday and Fuse of course. Morning shows on na twazisala kozo na magezi fetu chikwasaganya kati. So buli muyimbi abera wano ku set. Tuina abayimbi baje today, tuina Chris Jones of course ina concert next week. Abantu berwero be ready. Agenda jogera ku magezi masa okatono nnyo. Tusubira Karoka Sita, tusubira 14 Kebongo wali, yeah. Agenda kuba wali tugenda kugera ku songa za Fresh Kid ne new management. Francis ajja kuja next week yangambe ya chali mu busy today. But next week ajja kuja. Yeah, Skylar naye wali. Skylar is very good, one of the good artists I know awali ku ground abajja bakula abamera mpola mpola is going to be here. Atini Pro munonya banaye ambuzeko blood. Nakoma okubera Atini Pro nga chali ku Ewa Frank. Then Ian inajja yana wali omulala ali wakati omupya Atini Pro kunonya magezi ya. Tugenda kwogera ku kyekirala. Of course Bebe Cool, I'm told yagenze South Africa, of course ne Bobi Wine ali eyo already. Bebe Cool bamuwa sente nyingi buli mwazimanya emitwala neza dola okuyambaka kukauka kati akarade ka TB ya tuberculosis okolola akarade ka kafuba sente bazimuwa already weziri agenda kuba kwasaganya okuyambako abantu abenjawulo magezi nga bulijjo gagamelo bwetukola bwetyo magezi. Ronnie is a new manager. Josh Yachitade Ronnie Katiwali, Ronnie Mutabazi, the artist, you know, of course, he was. So, we are Fuse Live, DJ Bash. Chechiri wabuza kubantu. Awaleba ABS TV banage chechiri wo. Mobile kubera ku the program Fuse buli weekend, yeah. Kuba music ali. Yeah, true that. Tukube nyimbe mpezo kaya. Ani? By the way, Abdul's Jukiza. Tuli ku Facebook Live by the way. Kwe tuli osogenda ku Facebook Live kwe tuli sawelo ya. Elune Katamba ali mutulabira wa ali UK. Elune Katamba ali UK atulaba agambye ko ali tukubuza ko nyo blood laba tobali UK mwenna mwe bali kubera ko magezi of course. Actually tukala kuba we talk about that Wizkid show. Wizkid show tujejeraga ko masa o ka clip ya tuna clip ya Wizkid. Show ya enangeje anti Samu mukusoka abantu bali batono. Tuingira sawa 2 tugenda musawa 3 nga abantu batono. Club nga webera. Abantu je baba tetwamanya. Sawa nyanga te muri bantu nayo kitegera. Yeah man. Nete tera kubera obwe ekito by the way. I was very surprised. Abantu bajja mpola sawa 2 nga tewali bantu. Naye out of blue I don't know baba aleta bless bantu. I don't know. Simanyi. So I think we're gonna be coming back in the future. We're gonna play some 2 music, yeah, like 2 songs. Then we come back and talk about a lot of things in the industry. Grown MC, Mutawani wa Chabazinga is one DJ Bash on the ones and twos. Some music, bro. Coming back in a bit. Radio. Very, very big man. We miss radio. In fact, I was thinking about Yaruandi, radio. Man, we miss radio a lot. Abakubanga wali man. I don't know. The politics yali badanyuma. Wabayimbi kati yali badanyuma nyoko radio. I know bongo bundi nyo ya. Man, I don't know. We miss radio. Nekati wrapping up that one. Simanyi masji yavude like the audience. Mubudo I don't know. Egedi jebazemu simanyi. Sawa, I don't saw bira bantu bali. Tebabadde mu nekutuka kusaba nga 3 nga temuli bantu. Naye abantu je bavudde simanyi. I don't know. Tuwe video ya Lutalo. The King of January. The King of January. Bali babiri ne Spice Diana. King of January. Spice Diana. Tuwe video ya Lutalo ngali mu studio ya ngali mu practice ya badakola. That session there. Play that video katono then tukomeo. To kubene video edikanzo mulundi gumu. Semyekozo abantu bajilabe. We premiere the video today ya. So play the video. Tuwe video ya Lutalo. Tuwene semyekozo video to wrapping up that one to jena bagezi. John Ziwali na bala already batu said the magazine. DJ Bash, let's go on that one. Monday to Sunday, wiki per wiki. And they kill your blood. Yeah, man.
already constituency ebadde katika muno era ekyali. However wayinza okujjawo endala just in case they confirm a municipality. Singa batu wa municipality butereevu kati municipal council ebifuna MP waayo oba oli awo ate muyinza n'okulako kakati bwekiba kikyuseemu ate omayinza okwesanga ngo nzanze ku bwemupi because I do qualify. Oyo muganda wange. Oyo muganda wange. Then I webale kwagala abantu beruwe because you always represent manager standard big up parking yeah chairman wiki ja kusande ngenda kubera wa mainly to show your questions ya next weekend yeah kugira kunya abantu basinga benga kugitegera jali alina kwa questions katika zindi z'aba bategereza basically okusokera ddala kambabuuzeeko bataata bange kuba beruwebe bataata nti mwebale nnyo kyemukola okulaba ABS TV alinamu ab'emityana bakojja abamaama mwebale nnyo okulaba ABS TV ewaka. So wiki ejja ku Lwokutaano ngenda kuba ne performance is professional performance this time around ku bigger parking. Actually leero ntandikira Masaka, leero nsooka Masaka. Then ku Lwokutaano wiki ejja kuba bweyogerere ku Texalongi ne Dr. Jose Chameleon. Then ku Sunday mbeere Luweero ku bigger parking. Mabega Unique Restaurant. Then bwe nava okulusooka omwaka nasaza nguyingire ne bamaama bange ab'emityana bakojja bange banaaze emikisa gy'omwaka ku Gombolaawo naye nga ngenda kukuba live band. Ngenda kukuba live band sigenda kukuba CD. Nkola naye ate kati okutandika ne Monday kigenda kusukamu because badde ntandikanga ssaawa mwenda ez'olweggulo paka ssaawa 4 ekyo kati ngenda kutaya kuba ku makya nsooka kugenda nenjiminga nenvaayo nenkola byenkuze nenfunaawo breakfast nengenda okuva ssaawa 3 ez'okumakya nenkola paka ssaawa 7 nenga nenfunamu ka refreshment n'okufuna lunch nabiki ssaawa 9 nenziramu so nakikyusizaamu nakyongeddemuko njagala mbawe performances nga really ekyenjawulo kyabasuubira nina abayimbi bangi abamperekeddeko mikwano gyange kuliko Hajaruna Mubiru, kuliko Sam Mathias Walukaga, kuliko Aziza Zion, kuliko Dr. Bitone, kuliko Muzeyi Kabuye Semboga, oyo taata wange omuto mukulu wa Muzeyi Kalule atudde Luweero awo Kalongo watudde basically nze platform eno nagitaddewo nga si ya byabufuzi yensonga lwaki naleese abayimbi bonna. Omuntu ayinza okwebuuza lwaki Chris Jones yatimbye Catherine Kusaasira naye namutimbye full figure namutimbye because it's not a political platform.